Dutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo nembeera mu studios za Radio Simba okwanjulira programu eno essaawa eri emu ey'akawungeezi k'olwaleero eyiseeko eddakiika emu. Akawungeezi k'olwaleero nina Imam Kasozi tuludde okubeera naye naye mbeera mmanyi gy'ali era nga mugoberera. Imam buza abantu abawuliriza ba Radio Simba n'abagoberezi ba programu gye bayita olutindo mwenna gye muli mbalamusizza ne mbatulira n'essalaamu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ka twebaza omutonzi yatusobozesezza ne tuwongeza nga tuli balamu era mu ngeri y'emu tumwebaze lyatuyisizaamu obaolyawo ebyali badde ebizibu bye tubadde tetumanyi ate tumusabe atugondeze mu bulamu naddala engeri gyetuwangaabya nga tuli mu kugezesebwa. Omanyi buli lwe ngamba abantu nti nalima ennaanansi n'enziddukamu mbagamba Imam nti Imam ye yandagirira genda okole bwoti ofune bwoti n'andagirira n'akatale emakerere gye kaali mu ebiseera ebyo ku bagiyitanga ku agriculture waggulu wagenda okumala food science ku food science nagenda okutuuka mu katale ng'ezange ennene nnyo ne banga nti ate ennaanansi walima nnene nnyo eina babuyita bulago nti ako keina kawanvu nnyo ezo bazigula nakasero tebazigula walala kakati obulimi bwanjocha wabinamu tewetegese nozalo kyotajjukira bwe twatwogera kuli obulimi bwomala okuyingiramu bwokubanja minimum y'essaawa 2 mu nnya buli wiiki. Ezo sizina kaliwato zina tutawana olwalungi okuva ezo siziweza actually sibulimi bwokka abalima kyebayita agriculture kyonna you have minimum wetaaga essaawa 2 mu nnya buli wiiki bweba toziweza totawaananga. bw'oba olunda nti n'embuzi tolizaazaayo nnyana oyinza okuzaaza ennume zokka nga bazikulyako oluusi oyinza okugenda okuddayo nga olaba oyina ezirina emyaka nga3 nezizigoberera awo nga toziraba noga tezazaako kati ate nosanga oyina obuto bwa myezi 6 kati ezo mumakati awo zonna nga zakutambulako nga tutegedde naye nange amagezi gano sinze nageewa bwe twali tuyingira mu byobulimi n'ebulunzi twakyarirako omugenzi James Mulwana era n'atubuuza nti baana bange kino kyemugenda munakisobola muyina obudde n'atuwa formula netambulirako. Alhamdulillah kati nze ennaanansi nagijja ku grade kwewandeka okugirima of course okutunda mu katale ko navaamu mangu nga nentwala dipo nenjiteeka waka wange olwotunda nga tebakujerega nnyo. Bamanyi middlemen mu Uganda bangi ate be basinga okufuna omugaso gwabwe ogusinga kujerega bantu mu process eyo ne bakunyigiriza. Kati nze waliwo ayegezaamu omu nga tamanyi bwe yali tamanyi gwadiringa naye era nentambula nemugamba nti empe ennaana zange nzitwale ngende nzitone nzigabira abantu oba oliawo mwana yebaza Katonda nampeera okwo nazitona ezo naye oba ndowooza mwalimu kubanga kakati ennaanansi mu biseera ebyo nalimu mu bakungulu ennaanansi 600-7 ewiiki naye kati ewiiki nkungula ennaanansi 4,000 ku 4,500. Kati ate bwe ntunda kwezi gundi kati nsinga kuziteeka ku level ya 2 nzikaza nyina wano kagundi nzikaza nenziteeka ku level era eno brand yange gyolabaawo era bonna twakoja kuba product of Imam Idi Kasozi Agro Farming Limited. Kati kyekino nozijja wano nozitwala kuba zino mbadde sinaziraba mu supermarket anti era akatale ka wano ku bino tekaba nnyo kuba bino babiyita kwejalabya wano omuntu okulya eryenvu oba fruit ku mmere
oba okufuna mubiyita mutya ng'omaze okulya emmere dessert okwo kuba kwejalabya abanga alidde emmere sometimes n'okunywa juice ng'alidde era abantu banywa nnyo ku mazzi kubanga mangu ate nago gano ag'okugula nago gakaluba ate kati nosanga ebizibu nga bitambula bwe bityo olw'okuba nti stage mwetuli including mwe bemuyita corporate bebayitawo corporate bawano tebannatuuka kubeera ba corporate naye beeyita bweyisi kuba beefaananyiriza nono beeyita middle class ate Uganda teyina middle class ate nga balina middle class eyawano yakirooto ne President Museveni akimi naye yatugamba naye yalootako nga tuli mu middle class kati naye gwali mu day to day activities za Uganda okizuula nti nno tetunaba kubanga okizuuya kuki singa ogaana odinga n'omuntu kati odinze ne Imam Kasozi agrofarming bw'ogaa nti omusazuze ekyeka ayinza ogaa nti nedda bw'aba agikkirizaga nti ate wandiika Imam Kasozi ameereere agrofarming toteekako kampuni kati ebyo byonna byetaaga kuyiga nakuyigiriza bantu kati for example nkugambye enanansi eya kilo yo gye baagaane Makerere manyi yalimu kilo 2.5 okudda waggulu nga baagaana kuwamu siringi 1,500 ozitegedde kakati eyo bwenjituusa kilo 2.5 ezo oba 3 ze zivaamu ako kenkulaze grams 100 kati wekavaamu kano eno nanansi namba eri ennene grams 10 ennene si katono ennene kati ako kagula sinya omutwalo gumu kyenvulenga nti mu supermarket za wano era batwala ku abantu kolaki naye kati ako oli bwakansaba nga ali Bulaaya nenkamuweereza e Bulaaya ako bwaba bungereza mpa £5 nga transport we bwaba mu the US ampa $7.5 nga transport we nga siriko kati nekubisaamu times 2 eza wano so ye difference kyenvudde kugamba nti biri gye tweyita wano bingi tetunnatuuka Imam kankujje mu bulimi Imam embeera wiiki ewedde ebintu bibiri ekisooka nti twafiirwa Muhammad Segirinya bamuziise ewaabwe Kaddugala bannabyabufuzi ne babirwaniramu nenkulaba ng'okola komenti nga olimu ennyamivu naye Imam talina mukisa gusinkana basajja bano bonna abali mu mbeera eno n'ayogera nabo ata personal level ekyokubiri nti ebyobufuzi Imam tebyakuyitako toli mulembe mulala kubanga kati omulembe gwinzika okubanga gwa show gwakulaga maanyi nga gwe wasigala wali nina gwe mbadde ngamba nga tuli mu emabega eyo mu newsroom namuga nti Imam Kasozi oyo nange twagamba Haji Kyanjo ndoza mwaka gwali gwa 2000 ndi Haji togenda mu byabufuzi si bibyo Haji n'alemerako era omulundi ogwo ndooza akalulu teyakawangula ogwaddako n'akawangula nga nze sikkiriza nti ku value system ya Haji Kyanjo gye yayina omulundi ogwo nti yali eno agwanayo ne maybe butiitiizi but Imam bwo reflecting olooza mulembe gwe gukuyiseeko mulembe gwe mwonoonefu kiki omulembe tegunnampitako okujjako bwenjagala okukkiriza nti gwayitaho wewabeera obuzibu tuja kukyongerako maybe tuja kwongera kati obuzibu obunene ebyobufuzi kyekiki kyekyalema abantu okunnyonnyoka era oli bwaddamu aga nti asinga abantu abangi kituufu naye ebyomusajja asanyuse nnyo okuwulira wano ebyobufuzi Councilor Dislas Lwakafuzi oba nkutumidde nnyo mulwadde naye akutumidde agaye nti wali genowe mu North Court kituufu kaakati kyenjagala okugamba abantu nti ebyobufuzi
engeri gyetubitunulamu ne gyetubitwalamu kati ekyasinga okubyonoona wano n'ekibituusa ku ekyo abantu balowooza nti ebyobufuzi mulimo it is a job. Ebyobufuzi is a service. Kiringa bw'okola essomero n'olowooza nti ogenze kusuubula oyinza okuvaayo ng'okaaba. Kati omuntu ayinza okugamba naye basasulayo school fees ye omala ozisasulayo dimandi zizaayo ze bakusaba essente abantu zebawa naddala mu nsi zino ezaffe ogenda okumaliriza nga zikoze eki okugeza wano abasasula essente nnyingi wano be basoma medicine ku university $6.5 abali waggulu 7 $6.5 ziri $1,500 ezinaaba ziwera it is about $7,000,000 about $7,000 nga 1,800 awo kati olyaga nti kyakabi naye kosi yonna endala bwogera Europe kosi yonna semester emu yokka bweti $1,000 otegedde naye wano alina $1,000 asoma semester emyaka 2 egya medicine abagimaze $1,000 kosi njimala eya medicine ya medicine njimala $1,000 kubanga 2,000 buli mwaka maybe ogeza kati you can see the difference kana wano wali nti ebyobufuzi si mulimu service abantu abasinga mu nsi ezakula zemwegomba omuntu agenda mu byobufuzi ng'atuuse bo bakiyita actualization. Sirina nnyo kye neetaaga mu kino kye ŋŋenda kukola njagala kwematiza kuwulira nga ndi mukufu kati obukufu bwange obwo abalala babagabaneko naye kati wano abagenda mu byobufuzi baba bayala. Nakoze statement eyo nenzuula abantu bangi waliwo nabano omanyi obuzibu obulala bwe twafuna kati buli muntu yakola TV ye agenda mu kasonda k'ennyumba ye ne yeekwata era n'aweereza n'ensi n'atuuma n'erinnya TV ne bw'omubuuza ebigikwata singa omubuuziza ebigikwatako oyinza obutagizuula weeri naga nti online ne bwebeera online yalibadde eriko ebigidefininga nti singa ebeekukosezza omanya nti ngenda kunoonya kibazo yagikola ki yagivunaanyizibwa kati bwe bajja kuteeka kyemuyita social media bonna balina pseudonames era nze abo sibaddamu ne bwe boogera bifaanana bitya sibaddamu soogera na muzimu buli lwensanga nga weeteekako pseudonamu manya nti ogwo muki muzimu omuzimu soogera nagwo kati bano oŋŋa nti osobola okubalaba naye olw'okubanga ebyobufuzi ebyawano si principle interest togenda kola ki ne bw'oyogera naye akulabira ddala nga gw'omudemesa era ayinza n'okugamba nti ani aŋŋambye kibazo alina n'omulimo yalina omulimo era agenda n'okukomekereza kuba bali mu nsinzibu bw'oyogera kyatayagalwa bakuguze alowooza nti olina price tag nga ye waliwo ebintu byendabye ebyatambulidde ku Seggirinya gwoyogeddeko n'ebigoberedde ndabyeyo abadde anenya maama wa Seggirinya ne mu kumunenya agenze n'agamba nti okimanyi twakuwanga $10,015 ogende ku parliament okaabe. It is on social media. It is there. Twakuwanga kati ye n'alowooza nti alabisa oli mbadde ne mukyala wange awaka wensobola okukawuliriza n'omukozi even my own owaka omukozi awaka bwe nkozesa endaga nti kyekituufu neŋŋamba nti kakati problem se oli mukadde mmwe mwennyini okumukozesa ekyo mwali mukimukozesa gwoba osinga okufunamu si ye ekiwulidde kakati awo wewali obuzibu oba abadde akyogera abadde agezaako ngeri yakumuwaayiriza mukyafuwa either way
ayogedde bingi bataddemu ebintu bingi naye kyengamba nti olwokuba biri ku social media sibitwala 100% naye olwokuba naye abitaddeyo ye kennyini abitaddeyo gwe nkakasa nti teyasoose kulowooza kyabadde akola ki kakati ng'anenya kuba abadde anenya nti omukadde ekyamukozeseza bye yakoze bamusuubiza era namugana omugamba nti maama wange ne waba yandekawo gategedde bwe nkula n'entuuka eno ne musanga nga mmaze okuba obulungi ate tonyumiza nti gw'oli better than maama wange ne bwaba yakulekawo mu buntu bulamu mu mpisa mu ddiini byonna abeera maamawo mukaddewo abeera mukaddewo nze eddiini gye nsomye kugamba nti n'okumugamba obugambe nti musango la takullaha uffun omuzaddewo okunyinyimbwa obunyinyibwa mu maaso ge ng'alina kyakugambye ogwo musango nolwekyo eyo gye twabeereteekwa gula nolwekyo obuzibu bali bonna boyogeddeko olwaleero bye tuwitnessinga ebibadde ebitambulira ku baganda baffe bangi abali mu byobufuzi byali expected wetwatambulira nga transit nga tuve mu people power tugende mu kyoyita national unity platform n'abantu abakitambulirako n'abakigendamu katonda yannyamba nenfuna omukisa beeni kuba nali ku radio emu nenkula statement yange bwenamala ogikola abagiwulya abaali banoonya okuyambibwa kuli nebagaa tukiddamu nebagaa nti ate nedda nja kukiddamu kuba eyo ebiriifu kyenzikiririzaamu sikyogedde kuba mbadde ngezesa nkyogedde nga kyentegeereza ddala nti kibazo asobola kukubiriza puroguramu tasobola kuba manager gwa radio Simba omuntu ali okukigamba etegedde ye nalowooza nti akuyambye akwatiddwa ensonga kali mu process eyo abantu bangi abaali banoonya we banatuula kuba mpitamu ntya ne bagenda naye nga mu mitima gyabwe mu mutima tebakkiriziganya na decision gye bakoze bagikozesa bukozesa as a means okutuuka gye balaga era bwe batuuka twabaweri olwaleero ebyobufuzi by'eggwanga lino n'okutuuka eyo actually omusango omunene gwonna gwa President 7 kubanga yajja ne formula enzibu egamba nti I want demystify wekigambo demystify mu Luganda olutuufu nkikozese kwegamba mu process mu nkola eyo kyemuyita system values byonna bagenda nga babirinnyirira kati tusasula muwendo ogwo gwennyini waliwo ebintu oba okoze otya ebitateekwa kukola ki singa nzize wano nentandika okuvuma abantu nondeka nensigala nga mbavuma gwe neweekweka mu disclaimer yo nti ebigambo by'owulira wano si bya radio Simba bya Imam Kasozi naye n'omuleka naggusa omusango gugwo disclaimer yo ku bantu abageze batekola ekola kwabo ab'obwongo obwa bulijjo ekitegedde bawaali baluga nti ekisinga kino sijja kukisobola bw'akigandirako ng'ogambira program tugireke ne bwaba yagisasudde sente ze ng'omuzzaali omuddiza sente ze ng'atambula agenda ng'ayiga nti wano bayina balina ennono yaabwe n'empisa ziteekwa kukula bwezi kati awo weetuli kati tuli wakati w'embeera eyo ekyokubiri bodda noddayo n'otunula nogaa nti kiki ekyaliwo era abantu abalowooza gaga nti abantu abamanyi abo batidde abo bakola batya Museveni teyatya yagenda mu nsiko n'agenda kukigaa nti ngenda kujja kutereeza embeera ekole ki nadda n'obuyinza n'afuna n'aleeta n'abaana ne bafuna kati olwaleera tukaaba lwaki kyetuyita omulamwa ye principle otegedde omusingi kwetuzimbira
twakibuusa amaaso ne tugenda ku kyetwagala interest kati n'olwaleero kikyattawaana nnyo kijja kututawaanya n'abantu bangi enkomerero bajja kufuuka victims ekivuddemu kyekiki abantu abaali badde baleeta to influence policy bonna ne bagenda mutulo n'ebyebaka lwaki beebaka ebintu bibiri sitya kubyogera ekisooka bali mu transit everyday balinze the next flight bananda baddi nfune kino nange bampite n'olwekyo sijja kukola kino nyinza okufiirwa kiri ekyo nekibaawo ekyokubiri abalala ne batya nnyo nti bwe tunayogera naddabino kati byetwogera biriku ebivumo biyitirivu abantu bajja kumuvuma kati omuntu bwakuvuma nga takwenkana tomuddamu ajja kuvuma emundi gwe ogwokubiri n'ogwokusatu ogwokuna bamubuuze naye ono bwayogerako negwavuma nga tamuddiza ekitegeeza ono yaliko obuki obuzibu kati bwawuli ekyo ng'avaamu osigala otambula kati obuzibu etulina bwe buliwa nti omuntu ajja n'ayogera bwakuvuma naawe n'omuddiza then oba omuwadde capital omwongedde airtime kuba naye ne bw'aba yali mu nsobi alwanirira kusinga kyova olaba bwe mba nkubaganya ebirowoozo n'omuntu yenna njawula wakati ndi mu dialogue okukubaganya ebirowoozo oba ndi mu debate okuvuganya owa dialogue agenderera kunnyonnyoka otegeere owa debate agenderera kuwangula kati bwe buzibu bwetambulira musebo Imam ntuuka waddako accusation ega nti mwe beeriiti ekisooka bano abavubuka olwaleero naddala abakulembera okuvuganya mwami Museveni mwabanyooma mu kubanyooma ne babasingirayo ne babeera nga bakoze bye mutabasuubiramu kati buli opportunity lwerabika mu bakomerere buli kimu mukiraba mu kifaananyi kya twabagamba bano tebaliimu nsa twabagamba si buli muntu nti taliimu nsa byokoze bye bikugambisa nti ensa talina ne erita ayinza okubaawo naye nga taliimu nsa kubanga for example abeera corrupt aba talina nsa bw'abaako price tag aba talina nsa bw'aba yeekyusa buli lunaku aba talina nsa kubanga omuntu ow'ensa abaako omulamwa kwatambulira ne bw'asanga kyayagala mu kiseera ekyo nga kikontana n'omulamwa gwe kwe yasinziira kiri akireka n'asigala ku mulamwa kubanga kye bayita interest mu luzungu kiri short term ne principle eyanguwa kati obuzibu obunene obumu obulala bwe tuli kwegamba nti tuli mu politics wano wa Uganda tetulina nnyo ideology emiramwa kwe tukolera tuli ku slogans okitegedde ngombo tuli ku ngombo zetambuza era abantu bangi engombo zebayita ideology oli nosaba omuntu gagamba nti tomanyi patriotism nti patriotism omuntu mulwanga nti patriotism is an ideology nzirayo neneeraliikira nenga nti akyogera kati kyobalaba nti oluusi mbeera abantu banyiigira olw'ebyo byemba njogedde naye byemba njogedde sitya muntu kunyiigira bwemba nayogedde kituufu nze sijja kujjiigira kwegamba ate ekyo sikyenenyeza bwekiba kyabadde kituufu sikyetondera bwemba kyenkakasa kyenayogedde nti kiki kituufu era bwemba nakisobeza oli najja nanyinyonyola nendaba obukyamu bwange nyanguwa okumwetondera naye olwokubanga simala gayogera bigambo kati obuzibu buli luddawa beeriiti boyogerako bonna basooka bo bennyini okuggwamu ensa ne balowooza edda professor university
omulimu gwe gwali gwa kusomesa nga musanyufu nnyo okusomesa kwe ng'asanyukira nnyo asupervisinze abaana bameka ku masters level ku PhD level era lwe lupimo kwetupimira ne tugaa nti ali promoted oba asigadde professor then awandiise article meka si mu New Vision mujano ezo eziri ku mutindo gw'ensi yonna era ne bagamba nti bamukoze eki naye olwaleero oyinza okusaba ne bagamba nti yo professor bweweebuuze nnyo muki nga takola ki kubanga lwaki professors knowledge ta professinga ssente babeeranga satisfied nekyo naye kati olwaleero bwe babateeka nnyo kunninga ne bagivinga in bagamba nti wamma naffe katugende tukole ki katugende tunoonye ssente era kyova olaba nti owuye ne bagamba nti omuntu ali ku ddaali ago nti omusajja mu lecturer wa university naye nti bamuwadde ssente n'aba omuntu obubonero otegedde nti oba nti yakwanye omuwala oba omuwala yakwanye omusajja omusomesa omukyala yakwanye student omulenzi amuwe buki obubonero kati ebyo kasita obiwulira nga bizze awo ensi we yafiira kati tusobola okugijjawo ansa ye naye kijja kututwalira ebbanga ddene lwaki nkugambye kibazo ng'obadde musomesa era nodda mu katolagayo bwoti olina omwana gwe amazisako senior 6 olunaku lwewandiika pepe yasembayo najjayo empapula agenda bere mpi era gwe ngozzeeyo n'opiikinga Hansard eya 1962-64 eyali mba primary teachers be bali mu parliament lagire bali basomesa be bali abayivu b'olwo bye bateesa ne bye bakola byamaanyi nnyo okusinga kati zino eziriko nga nti mulimu aba PhD bwe batyo kati buli olakyova olaba abantu twafuna n'obuzibu abantu tebabirivingira mu koosi ze baasoma olugira bwati nga nti ndowooza oba MP omulungi tewabeera looya buli omu agagenda kusoma ki baddayo okusoma amateeka azeyo okusoma amateeka ekyo nze imaamu sikibirivingiramu nzijukira omusajja omukulu omu mu 1994 ajja ŋŋamba nti imaamu byenda byotambula byonna njagala ogenda osomero nemugamba nti lwaki saasoma byenasoma saasoma nti nemuga ebyo byennyini kwondabidde okukkiriza kiri byenjagala nsigaleko era kwenasigala nolwayo ndi comfortable nabyo ate kati mbikozesezza nnyo n'okusinga luli naye nasomera mu kiraasi Professor Kabwejere yaŋŋamba yatugambanga nti buli gurupu y'abantu wogisanga yeetaagawo sociologist nga tulabira ddala nga byakusaagasaaga but today ngenda okulaba kati wenadde netega sociology mbujjuvu that it is the science of human relations it's the biggest science naye abantu bamanyi science omunene medicine ye biology ye physics naye ne batamanya nti abantu bawangaala batya bakolagana batya kyekisinga obuzibu n'olwekyo olwaleero kagamba nensigala gyendi naye nkukakasa abasigadde bonna nsisinkanye nabo netuwanyako ebirowoozo kati kiri nga tunze gye watandikidde abantu bano tubalaba bateekwa okusooka baddemu ekigamba nti nno bannange kiki ekyasoba lwona ababuulira ne bawulira otherwise bo bennyini we undermine each other abo bennyini boolaba osanga oleeta wano bangi naye nkimanyi wali ofunyeeko MP nga mukwano gwo nakugamba ebigambo ku mukwano MP omulala mukwano gw'omulala n'obyewuunya si mulundi gumu siki seebiri era olina twanoga nti gundi lwakyo ayogera nnyo mu palamenti afuna nnyo omuzindaalo bamufevalinga ne bw'omubuuza byayogera byo gyebiri nti gyebiri naye bamukola ki bamufevalinga kati buli lwabo omuntu yenna ayina ekirungi abantu bw'oba oyina ekirungi a good idea ng'olina ensonga yo nga omulamwa mulungi
sigwe gunoonya ssente essente ze zigunonya nina bamuyita Mugume Shakib angamba nti kibazo read my message in English the way it is. I understand Luganda fully, but I would like to express myself this way. Imam Kasozi, nature abhors vacuum. You people allowed a vacuum. Now the boys from the ghettos have stepped up. They will fight, they will punch each other, they will throw obscenities, but unfortunately, they are the only solace this country has. Currently, Mr. Museveni and his son will take this country for a ride. The only people that can genuinely stand up to Mr. Museveni are those boys in red overalls, not people with ties and jackets and bitibwa. Kakati. Shakib Mugume. I would like to help you. Agambye Oluganda alutegeera naye ayagala ku expressinga bwati. Kantandike nja kwogera mu Luganda. I would like to help you, Mugume. In philosophy, there is what we call logic. In logic, you cannot have a false premise and get a positive or a true conclusion. Byayogedde kyebitegeeza. False statement, a false premise, followed by a false statement will give you conclusion false. Kakati awo wali obuzibu. Actually, vacuum eyo nga bw'ogyogedde gyenza okuba weeri. Naye teriiwo kubanga abantu tebaagala. Eriwo kuba abantu balivinga mu fear. Eriwo abantu kubanga balivinga kyenayise surviving. Survivors. Mmere ya leero. Bwe bulwadde obunene. Kakati nabali boogamba nti be baliwo abasobola ekyo bakisobola mu awkward method eyo ya Museveni kuŋŋaanya abantu bagende Luweero bajjeko Obote ojje oyimire maaso ga palamenti mu 1986 ogambe that this is not a mere change of guards but is a fundamental change. 38 down the road there is no fundamental change. Otegedde nolekyo oluusi ekkubo lyoyitamu okukola ekintu abantu bwe banaasuubira nti violence bwe tunaagikozesa tujja kutuuka ku kituufu batawanda bwereere bajja kumala ebbanga kubanga mu kitabo kye bayitanga Christian Living Today saasoma CRA naye nasomako akupaati eyo mwalimu kye bayita violence promotes violence and brings bakita spiral of violence. Kati kwetuli ng'abantu balowooza nti bwe tunaakola effujjo owulidde ne tuvuma buli muntu ne tujja kutuuka naye buli lwe batuuka baba bakutte bisubi. Ekyokubiri process price gye tugenda okusasulamu ekyo ate nayo nnene. If I had long time nalibadde munyo ye kenyini simanya how old he is ne bulwaddeyo n'alaba njagala otunulire effects za bagitanga UPA teso road resistance muki ADF West Nile Bank front n'ebirala osegedde n'ebirala gundi UFM n'ebirala you can pick any twafuda foba then obireete olw'okuba nti obuntu bulamu n'obugunjufu bwagwawo abantu ne bagamba nti tetufuddeyo ku miini ze tukozesezza kasita tutuuka emitala. Kati we baatuuka ne basigala omuntu ayakitegeera gwe mmanya alyo Mugisha muntu yali akyogedde abantu baganaga nti twakwata emmundu ne tukuba gundi ne tuwangula naye twatereera democracy gwe bogerako yajja kakati n'olwekyo actually actions ezimu ezo ono zayogeddeko ate zongera Museveni leverage zimwongera leverage. Ampuliriza nkomawo bwe nkomawo okuva mu bululu Imam bw'amala okuseetinga n'atugamba
nti amazima gali nti abatukulembera nabo bava ku mulaka oba bava ku mulamu oba oliawo tebaguyina olubereberye kati ovunaana otya ababavuganya nga gwe balabanga bo abali disorganized babafuusa abayayi kubanga gwe bavuganya afaanana bw'atyo lwaki abamuvuganya tebamufaanane lwaki obasuubira okubeera enebeta mu studio zo Gikwanjulira nina Imam Kasozi. Imam, nina messages eziwerako naye zonna zisonga ku kintu kimu bangamba nti kibazo kansomekemu ono Siraje Byekwaso agamba kibazo kyetumanyi ku Imam Kasozi tayagala nupu era tayagala ba people power ba imam be balemesa nupu be balemesa jema okwegatta ne nupu okukola ekisinde newankubadde nga basaalirwa ye ng'omuntu yakkiriza okukolagana ne principle kati aga nti byoyogera bawererako ddala it's a whole troll aga nti byoyogera obyogera lwa bukyayi bw'olina ku mutima eri bano abavubuka baba mbasaasidde nnyo kubanga ateebereza ate obusiraamu obutafaanana mateeka ga bulijjo tebulina kigaa nti obutamanya tebukugisaako musango obutamanya bukugisaako obutamanya bukugisaako omusango tebakuvunaana kyotamanyi buba bulyazaamaanya kyova abasooka ne bakikulaga ne bakikuvunaana nga wakitegedde ekyokubiri singa agoberedde jeema eyinza oba alina lwolu lunene mu people power naye saagala kukyogera kuba bw'okyogera bwoli wali buli omu ngaaga nti buli omu yagamba bw'ati naye era abantu mu tayimu eyo ndowooza Siraaja yalimu abo abaali balabira ddala nga Kyagulanyi agenda kujja mu jeema kubanga nuupu pate gye yagula yakibalama batono nnyo abaali balowooza nti gyeri ekitegedde naye Mungu ye mujulizi baliraba debate eyinza obalina we yatuula naye ne bagamba nti ndoza nga sinalwa kantandikire nga tulowooza ku byobufuzi tiimu yaffe eyo gyoyogedde ng'erimu omugenzi Kyanjo eri mu Mayanja Kibirige erimu nze n'abalala Professor Abbas Kiyimba abamu babyabufuzi abamu tebali twakola consultations kuba kulembeze b'obusiraamu abaaliwo bonna buli lwenjogera abakulembeze b'obusiraamu sitegeeza baddiini bokka baseeka n'abaali mu byobufuzi irrespective organization ki gyogwamu bonna kabe Muzee Bidandisali Haji Kigongo ba Moses Ali omugenzi Keke omugenzi Mayanja n'abalala na affluent Muslims abaaliwo mu kiseera ekyo omugenzi Kigundu ne ttiimu ye otegedde nga tubaga nti bannange embeera gye tulaba eno tugyetabamu ki buli omu yatusindika tugende mu organization gya belongingangamu otegedde era omu eyali mukulu n'atwagazisa nnyo tugende mu UPC ye yagigattako n'ebigambo bino naga nti UPC n'omukulembeze waayo ali Zambia taliiwo mujja kugikola ki giwamba omulala yatwagazisa tugende mu CP nga naagirabanga kola ki ne tubagamba nti buli yonna organization gy'olabanga yakolebwanga weeri eba neeba nnyiniyo n'ebigendererwa era bw'ogendayo ne byetulowooza tosobola kugikola ki tosobola giwamba nga bwe mulowooza either
ojja kugibuliramu kubana ne Museveni bwe yatuuka n'abantu bangi tebagenda naye nga balowooza bayikola ki bamusobola bakomekeza bonna ng'akoze ki nga BNRM kakati omugenzi Kisamba Mugerwa yatuulanga awo otudde nanga nizo manyifa abaddibi n'omwana naye Dr. Kisamba oli mu NRM naye era ffe tuli baddibi kakati sinali efaanana bwetyo naye ku kino kyabaawo ba stakeholders ab'enjawulo baatuula ne bagamba nti oyo kyayogerako Siraj kyagambye nti mwe mwalemesa nti bano bajja kwanguwa baali baagala kujja nga kino kyekyangu okuwamba kati ebibuuzo ebyajja byaga nti baani abakiri emabega ne batandika okumenya agamu kwago amannya g'enkoze eki ekibuuzo kyali kiwulye bulungi Siraj nti abo tunaasobola okubanyoola omukono ne tubajja ku ndowooza yaabwe abaali bamanyi ne bagamba nti tekisoboka temugendayo Siraj oba badde tokimanyi nze nkikugambye era ddamu onoonoonyereze oli kizuula ekyokubiri obuzibu obunene bwe tulina mu bino kati oli agamba nti Imam tayagala ki nyina programu nyingi zenkoze nga bagamba the opposite ku luno bwenna kye bayita positive criticism tebakimanyi oba tebaagala kubagambako kyebava bakweza message zifaanana bwe zityo nyinza okuleeta abantu be bamu ku programu ze nakola emabegogeza wali programu najugana n'omwami bamuyita Kasuku okiwulidde neŋŋamba abantu nti Muhoozi tajja kusobola kubeera pulezidenti wa Uganda bwe batamuwa mu 2026 wetuuke mu 2031 ebintu bijja kuba bikyuse nnyo nga ne byali badde agamba azindirako nabo balowooza birala abantu ne wano wenyini tubirabyeko ayayay ne batendeza ebyo kukamala naye kati olwaleero abantu be bamu bali kuki obuzibu bwabwe buli mu kintu kankyogere ekigamba nti natuuka ku level ey'esiimisa abatamanyi abatamanyi I am very envious gye bali kubanga mu butamanya bwabwe ebintu bingi bibayitako nga tebafuddeeyo era nga tebalina buzibu n'ebintu bibiri byenkubirako ekifaananyi ekyo kitegerekeke omuntu atamanyi bwe yeebaka otulo mu buliri yeebaka n'akeesa obudde nga tafunyeemu buzibu kibazo mmanyi bwe weebaka n'omala ofuna problemu n'ozuukukeeyo okusanga 6-7 oyinza obutaddeyo okwebaka ng'otandise okulowooza bino kati byombuuza essaawa zino n'ebyolaba bitambula kuba kyomanyi kikuleetera ekyo n'atamanyi oluddawo nga ddamu yeebaka ekyokubiri omuntu atamanyi bw'agenda ku lugiro n'asangawo emmere oba ewooma oba tewooma alya nakkuta n'avaawo nga akkuse omuntu amanyi ebintu ebitambula nga bimutawaanya obwongo omanyi kyokola bw'opiikinga bw'oti emmere n'otandika ogireeta oba yakatuuka wano ekirowoozo nekikola ki nekijja ogenda ogituusa mukama nga yawoza edda n'ogizza ebbali ogakwata nti ng'ogirekawo ogenda abantu bagamba nti naye kakati ono bweba mu hoteri for example ono lwaki yaguze eno emmere nga tagenda gikola ki nga tebamanyi bizibu bikujjidde bizinesi yo yafunye ebizibu samweya kati olabira ddala n'okulya tekukyalina amakulu gy'oli ng'otambula ogenda naye omuntu ekyo takimanyi kati awo we wali obuzibu obunene omuntu alowooza bw'obeera eyo n'olowooza nti saagala nuupu ate weerimba wekka nyinza okulaba obujulizi obumala naye si mulimo gwange nnyo kugenda nga neeyogerako nagala bantu nze ebyange byenkola byeyogerera kyova olaba n'abakola gundi ezo zonna majority raagire bonna bali mu kategori gyeva okwogera si bano betusinkana ne tubaako byetuwaŋŋanamu amagezi mubuuze wa nuupu oyo yennyini Siraaji ne banne mubuuze nuupu yategeka olukuŋŋaana ne Kenya Human Rights Commission oba Kenya Human Rights Group emyaka nga 2 emabega olujjukiro lwali Nairobi kati nze ataagala nuupu lwaki bampita ekyo kiraba lwaki bampita
ekyokubiri addemu nti bwe twali mu woteeri mwe nasula mwe mwali musuza abantu abangi nali mpitawo buyisinzi nvudde wagulunze kulya nensanga mukama waabwe ne secretary general we nga bagenda kubaadulesinga buuza abaaliyo ki kyebakola bayimiriza ne bampa opportunity ensooke mpakole ki njagala oddemu obuuze ensonga mukaaga ze nabagamba namuddemu ozitunuleko olabe lwogenda okutegeera kyenva mbeesiimisa mmwe abatamanyi kubanga mulyoke ebintu mubirabanga bya bulijjo okiwulidde era kyova mulowooza abamu ne mulowooza nti bwe tunaatwala amaanyi mangi ago gayinza okukola naye mu short run. Kyeyunesa Ennyonjo mukwano gwange DC Nabila Tuk akutumidde nti ebigambo bya Imam Kasozi bikulu biruŋŋamya. Kirya akubuuza Imam tugenda mu kalulu omwaka ogujja. Kirya ki omuyizi wange oba simanya erinnya ataddeko limu Kirya eweereza erinnya eryokubiri Ismail Kirya agambye nti Imam one second message embuze yino Imam omwaka ogujja tugenda mu kalulu process etandika mwaka guno ffenna buli omu aga nti akalulu tekagenda kubeera ka mazima na bwenkanya Imam ng'oyogera mazima kuva ku mwoyo gwo akalulu kano okagendamu ku aspect ki kyekibuuzo kyange ekisookera ddala akalulu koga nti kagenda ekyo kyekibaddewo ate kijja kusigala nga kyekimu naye kamuyigirizeeyo kino bwe bakateekawo President Museveni neyesimbawo gwatasemera bamwagala batamwagala gwe mutayagala gwe tutayagala kuba nange kwendi batamwagala akomewo simukyawanga muntu ne mpakanya iyo okubeera president wa Uganda takyalina kyasobola kugatta ku Uganda okitegedde naye buli lwotalonda nogaa nti anze ebyakola ki gwoba olunze otya wali badde omugjeeko akalulu n'okawa gwoyagala n'omwongerako naye gwoyagala tomuwadde negwotayagala tokoze eki tokamugjeeko kitegeeza gw'omulonze effectively oba wamulonze naye nga totaddeewo buteesi baloti because buli lwoyagala olina okumutoolako n'ogatta ku kiki abakola amagoba mu business atunuulira babeera ne credit naki ne debit eddindako katono bananga aweereza message leero esimu yange eri a bit slow aweereza message noonya at Kibazo Peter ku X ompeereze message noonya at Kibazo Peter ku X gwe weereza message yo nja kuba nsobola okugisoma eriyo tone abadde akaayana agamba nti nga totukutte ffe ab'amasimu ashabadde agamba nti Imaamu nkwagala nnyo naye Imaamu mwali mu okukuza Jema from a small group think tank into a political party. What you have is a small group think tank that may be very good, but how do you impact the general public without reaching out to them? I would urge you to take Jema into an alliance with Noop and other people of like minds to push the dictatorship out and maybe go back to the think tank you want. Alliance? Kakati ebigambo by'ebyobufuzi mu bikozesanga mu bigenderera tuyina kyetuyita alliance ne tubeera n'ekigamba coalition ne tubeera ekirala kyeki byonna ebirimu okwegatta okitegedde okwegatta kwonna oba okukolera awamu tekusobola kubaawo nga temudifayininze ttaamuzi ku gundi y'emu. Ekyokubiri nkimanyi ebyobufuzi numbers neffe tetukkiririza mu numbers ezitalina value
ezitalina mpisa nnono tetuzikiririzaamu kubanga end result esigala nga nfu otegedde ekyokubiri simanyi lwaga nti okutwala eri abantu for example nze nkimanyi kati wendi singa abadde agobera jeema erina exercise gyeriko era wiiki ewedde babadde West Nile ndowooza ne True North by True North ntegeeza Acholi nani ne Lamu otegedde kati activity gyeri obuzibu ndowooza abantu bwe babeera ne jeema buli baagala oba edduke nga tennayimirira omwana tannayimirira omwana tannatandika kusimbula kigere n'omugamba nti adduke obeera feya kyomukolera oyinza oba ate ogenda kumumenya nnyo nkimanyi hundreds of people bazze era ne bagenda lwaki jeema unlike other political institutions of this country teri nnyo mu politics of positions yadde tuzaagala tetuli mu politics of positions nanti awo temwattracting abantu kubanga byombi olina okubikola okusobola okupushinga mission yo weetaaga abantu era byonna bikolebwa naye obuzibu buli ku level ki n'entegeera y'ebintu n'endaba okiwulidde era ndowooza ekimu ngombe ennene egamba nti jeema ntolobaga nti si kkomera mu kkomera bw'oyingira mu kkomera tofulumamu woyagalidde wabaawo amateeka gakola ki naye mu jeema bw'oyingira notabeera comfortable oli free entry is exit byombi biri kati saagala nnyo okwogerera jeema nkimanyi mu ndowooza yaayo mwendi neyina bamanaja abamanaginga politikisi kati ngenda kubuuza akasembayo kano ono kubanga naye bakabuuziza ebiwerako Kwezi Morgans yagamba nkalaba enfunda eziwerako Kwezi Morgans agamba nti Imam Kasozi newankubadde tokkiririza mu bana abatutunuka ndoza kyekigambo kyabadde akozesa abatutunuka obututunusi naye ate bannabyabufuzi betuyita abategeke n'amenya amannya abawerako kubamenya mikwano gyange nti bo batuliddemu olukwe katusigale ne bano bayinza okubanga entegeka yaabwe tetuukiridde naye balina ekigendererwa kakati n'abo bennyini bagenda kubalyamu olukwe n'abo bennyini bagenda kubalyamu olukwe kuba naye akimanyi eyo gyagwa abamu babalyamu dde olukwe tebaali bategeke bo bennyini bagaa nti gundi atuliddemu olukwe nga bw'ogambye era nkwagadde nnyo because you don't have a simple mind to discuss people we discuss issues, we talk about events and we discuss ideas eyo gye bayita bigger minds ne simple minds focus ebeera ku bantu gundi kati awo wali obuzibu baba nyine be bagamba nti bategeke n'ekibuzo kinene kigamba ani yabategekera ku criteria ki waddayo okugikebera ajja kusanga lwaki kati naddayo ku ansanga gye mugambye nti abo bonna bayogerako majority ebyobufuzi mulimo kati lwaki tusuubira nti omuntu ng'ogenda mu byobufuzi waali badde wakolako somewhere ne bakubogolirako ne bakuvumako n'olaba n'ebintu engeri gyebikola ki bwodde eno ebikola ki naye kati abantu babitwala for granted and casually naye kyannaku nti abantu era nze sinenya nnyo abo nze nenya nnyo bempita ba intelligentsia ne ba academicians abaava mu nsonga z'eggwanga
olw'ebisuubizo bye bali biri hopes ezo ze balina balinze flight eddako ayagala okuba vice chancellor ayagala okufuna obwahedi wa department kubanga yazuula nti in some form or another nabyo biri influenced ne bapolitician eno. Kasagga Jjuuko Dennis akutumidde akwebaza aga nti ne lwaki tubonaabona n'abakulembeze abafaanana nga bwe bafaanana nga ba Imam Kasozi weebali ono akwenkaleginga Imam Kasozi ku stepping into the ring. Lukai Budire Kyayonka akwebaza bwebaza aga nti Imam Kasozi tweyanziza. Kibirige Andrew aga nti ne Imam tosobola kuyimirira nojja n'ogamba abantu e Kampala nga Mwami Njuba bwe yayimirira n'agasijja kuba campaign naye neesimbyewo abantu ne bakulonda ne tukulabirako ng'ekyenjawulo. Kati obuzibu bwa era kyagenda okusanga kyekyo nze bwenge nemala neesimbawo sisaba kalulu nga negayirira ompa lwakuba busobozi bwange oba tompa bwe olaba nga sisobola tompa eyo filosofi yange. Ekyokubiri ayagala neesimbewo nfuuke ki member parliament sikyekyo endoza yebanonyoza nfuuke kingatteko ki kankibabuulire mwenna bwe muli campaigning nga ne bagamba nti singa bagamba nti parliament ya Uganda eddako mu 2016 ejja kubamu baparliamentarian 8 bwe baba bangi 10 nja kwesimbawo naye bwe baba nga bafakyafaanana nga mukyagala ne constituencies empya sirinayo value sina kyengenda kugigattako kuba abantu bangi abagenzeyo nga mubamanyi ekyo awo obuzibu omu bwebukoze eki weebuvudde okiwulidde nolwekyo bubwemupi njagala kubeera honorable njagala title oba njagala kubaako kyenkola byonna byebakola aba byemwagala bakole nze ngezezaako okubikolera gyembeera nga toli nze kati ndi mulimi newe nnimira bennimi around them bamanyi nti omusajja ono omulimi naffe atuyinkalejinga tulime ate bwe balima nga balimye bino ebigwa mu kyange sibagulaako mbatundira sibagulaako mbatundira ebyo bintu byanjawulo kuba buli wenkugulako mba nnoonya profit gobeera onoonya kukola profit nolwekyo nina okukunyigiriza nkole ki siri bulooka. So ekyokubiri services neeno gyendi ekyo nkiwa obujulizi kubanga nze bwe wandagirira akatale e Makerere tewagaa nti gwe zireete nkuteereyo wagaa nti akatale genda olabe gundi gye kali e Makerere bagwa bugwi ebyo biringa omanyi waliwo ebintu byetukola wano nga tetusoze kulowooza. Kati nze ngambye nti nkaze ennaanansi method yange natandika okulowooza okukaza ennaanansi mu 2013 nga nsanze abakaza ennaanansi Bahrain nentandika okuva olwo nsucceedinze mu 2022 nentandika mu 2024 neneyongerako nenfuna comfort kukyo olwokuba emiziziko gyonna egitambulira ku bino okuba mmere nyina kusooka kugiyitamu olw'obutayagala kuba oli atanjagaliza opportunity kujja lumwanyi sibula abantu Imam nekyo neyanziza omukisa Simba Radio gwempadde n'abawuliza nammwe mwenna abayina ebirowoozo ebyenjawulo kyenjagala okubasibirira mwenna nga nsibula siteekwa kulowooza nga ggwe nawe otetekwa kulowooza nga nze kyetuba tuyambaganamu bwe mba nnyina kyendeese nga tokimatidde sooka ongumiikirizeeko bakiyita tolerance saagala kubeera patient just tolerate me mukyo nange nkutoleretinga ku kyoliko time bwenatusisinkanya either ojja kummatiza oba nkumatize tutambule ffenna mbatumidde nnyo lutindo tusinkane nate olunaku